Ku bbalaza ya wiikendi ekisanja ky'abassentebe b'ebyalo okuli L1 ne L2 kyaweddeko oluvannyuma lw'emyaka 5. Abamu ku bassentebe baasabye basigale nga baweereza ate abalala balaze nti bakooye obuweereza ne batuuka n'okuzzaayo sitampu nga Kimbugwe Iso Weekayabwe owa L2 bwe yakoze ku Lwokuna. Nabufuna mu 2018 era n'endayira n'enkola n'ebirayiro ngenda kukola ekisanja kimu. Kati Minista wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magyezi akalambidde nti wadde ekisanja ky'abassentebe kyaweddeko tewali gyebalaga. Sinnayo bakyamana bapya electoral commission bempadde n'olwekyo nina okukozesa abo abali mu bifo. Okwogera bino abadde mu kibuga Masaka nga wano wasinzidde n'ategeeza nti mu kaseera kano ng'akakiiko k'ebyokulonda tekannamuwa bassentebe bapya, bassentebe abakadde bagenda mu maaso n'emirimu gyabwe kuba tayinza kweteekera buvuyo buyinza kubalukawo mu byalo singa bagibwako obuyinza. Tuleme kuzanyisa ekifo ekyo bw'ogamba nti olina ekyalo omutali chairman LC1 eyingiddewo abalabe teri ababuuza nti mwe baani teri awa report mu police byoba olengeredde bintu bizibu nnyo. So tukole ebintu bino n'obuvunaanyizibwa. Olime kugamba nti ekifo ekisanja kiweddewo muleete stampu mugende eka onookola otya ebifo ebyalo bino. Ono agamba nti ba LC bantu bakulu nnyo naddala mu byokwerinda by'eggwanga n'abakakasa nti mu kaseera kano basigale nga batambuza emirimu era nga gavumenti egenda kubawa ebbaluwa entongole ebakakasa. Bachairman LC1 ne 2 we muli position ya government mugende mu maaso n'omulimu gwammwe. Tujja kubawa ekiwandiiko ekibalungamya mu mulimu gwammwe, tujja kutegeka okulonda kwammwe mu biseera byakyo. Magyezi y'omu asekeredde bassentebe abazizzaayo sitampu zaabwe bayogeddeko ng'ababadde bakoowa abatakyasobola buweereza bw'atyo n'alagira abamyuka baabwe okukwata enkasi. Chairman bw'aba taliyo vice chairman agende mu maaso n'omulimu ogwo. Ono era ayogedde ne ku nsako bassentebe gye bafuna gy'agambye nti singa kisoboka obuwumbi enkaaga obwetaagisa mu kulonda yali badde azongera ku nsako y'abassentebe abakadde ne basobola okukola emirimu nga tebakukkuluma. Okimanyi tubasasula mutwalo gumu omwezi? Lwaki tokkiriza ne mbawa emitwalo 3? Abo baliwo ne bakolera ddala omulimu obulungi okusinga ne bwe babadde bakola. N'abaliko executive ne bafuna ku kasente. So obuwumbi nkaaga is not little money. Wabula nenyeza babyogera nti okulonda kuno tekwetaagisa nsimbi n'abanukulanga bwe ziri ez'okweyambisa mu kutereeza enkalala z'abalonzi, okusunsula abeesimbyewo ne kampeyini ko n'okusasula abalondesa n'abakuuma obutebenkevu. Ne bwe tubanga bya mugongo kalulu ka mugongo betaaga enkalala z'abalonzi. So tuteekwa kumanya baani abalonzi. Bw'oba tobamanyi oli ajja kukuba akalulu wano aduke sawa 6 agenda walala kuba akalulu sawa 8 ali ku station endala. Ebyo tujja twagala kwewala obuvuyo n'olunaku olw'okulonda kubeerako abalondesa. So awo wonna balina okusasulwa. Yombaka wa president atwala division ya Nyendo Mukungwe n'ava masitula agamba nti aba LC mu kaseera kano yafunye amabaluwa nga bassentebe abasinga bayimiriza ensala z'emisango mu zi LC n'ayongerako nga bwe waliwo n'abazza ennaku z'omwezi emabega naddala ez'endagaano ez'ebibanja. Naye njagala okukakasa abantu nti newankubadde tetunna kufuna kiwandiiko official okuva mu gavumenti obukiiko obugende mu maaso nga bukola kubanga tolina woyinza kubeerawo nga eggwanga lyetwala bwetwazi. Twogeddeko ne bassentebe ab'enjawulo okuli Frank Tumwebaze owa Market Cell, Salongo Senzoga owa Town Yard Kone Moses Matovo, Nkulumbi owa Bata Sales bonna abasangibwa mu kibuga Masaka ne balombojja okusomozebwa kwe bayitamu omulina okubanga mu kaseera kano ebitongole ebimu bigoba ebbaluwa zaabwe. Kati waliwo omwana gwe yakoledde ebbaluwa ng'agitwala ku mulimo ne bagitwala ne bagimugobya ne bamugamba bachairman ekisanja kyabwe kyaweddeko tali mu mateeka. Senga tunaayimirira ebyalo bijja kusigala mu bbanga. Tokyasobola kugenda mu kooti okubeera nga weeyimirira omuntu tekisaasoboka. Tokyasobola kugula poloti nga tolina bbaluwa ya LC. Kitegeeza nti omenyi bw'amateeka n'obubbi bigenda kweyongera. Nze ngumiikiriza okutuusa bakama bange abali waggulu nga nvudde ku bannonda lwe banaagamba nti sitampu muzizzeeyo nga mbaddiza sitampu kitegeeza nti awo nja kuba sikyalina kyensobola kukola. Nsaba gavumenti gyempeererezaamu era gyempagire nnyo yaffe ya NRM yerekereze byonna ezeewo obukiiko bw'ero. Ssebo ekitiibwa Minista ddamu ogikwateko n'oyaba chairman naffe otwongezeyo okinaanuulemu ko wali. Jacinta Mwanika yakusakidde eggulire lino.